Mbalamusizza nkuba mikwano mwenna abawanchinga abasubscribinga naawe abalikinga neyanziza nsiima bamikwano nsiima era nsiimira ddala era nga ntuusa okwetonda olwabo bonna abadde beetegese okuwakinga vidiyo yange gye nataddeyo n'eggiwaayo era nga nsaba oyo yenna ali emabega w'ekyo ekintu bambi kyokola kikyamu. Bagamba omuntu oyinza omulaba nga musirise n'omukola ekintu naye ate buli muntu abaako bamukoona n'akambuwala. So nsaba mukwano gwakikola nti okusaalimbira mu nnimiro ya munno kiba kibi eba trespassing. Naye ekikomye sijja kwogera bingi, simanyi nnyo okwogera neyanzege tuze na mulamwa ki leero. Nsaba mulayikinga musubscribing okitegeera eyo suwadiiru era ng'omulamwa gwe tuzize nagwo tukomyewo n'omulamwa gwaffe ogugamba nti omukyala oyagazisaawo otya omwami okukuzinako ng'oli mu ddiiro. Omukyala oyagazisa otya omwami okukuzinako ng'oli mu ddiiro. Ekisooka twagambye osooka genda n'onaaba, omala okunaabako n'otukula bulungi n'ojja mu ddiiro awali omwami n'otuulako awo n'osooka n'omunyumizaako awo ku bibooziboozi, omunyumizaako ku mboozi nga w'omukwatakwatako. Okitegeera kuba aba mwami wo tolina ky'omutyako, mwami mukwatekwateko nga w'onyumyako. Okitegeera omwagazise akuzinemuko nga muli mu ddiiro. Bakyala okuzinirako okwo mu ddiiro oba mu bifo eby'enjawulo ng'oggyeko obuliri kiba kirungi, naye abakyala abasinga bakitya ate n'abaami abasinga tebakikola. Ensonga ey'okubiri gye tusobola okukola omwami n'akuzinirako mu ddiiro, osobola okujja ne ka oyiro, osobola okujjaawo ne ka oyiro n'omugamba mwami nsaba kunsiigako ka oyiro kano biki kitegedde n'okamuwa nsiigaako mu mugongo, katugeze ng'ojjidde mu katawulo oba mu kaleesu, n'omugamba mwami nsiigaako oyiro ono mu mugongo. Waba akusiigaawo nga weekolaakolamu ebyalagirwa, okitegeera nga weekolaakolamu awo ebyalagirwa, awo oyinza n'omugiraagiramu awo n'omunuunako ku musabbibu n'omukkirira. Abakyala mwemanyiize abaami bakolerako ebweru w'ekisenge kiba kirungi, ate mwemanyiize abaami bakolako emisana oba zinamuko emisana asobole okukumanya n'okutegeera oba okitegeera. Abakyala abasinga mwagala byakubazinako kiro ate nga weebisse ogyeko amataala, toyagala kulaga ku mwami ku mubiri, toyagala kulaga ku mwami ku bintu biri byonna ebyalagirwa, okitegeera. Lwaki? Ate n'abaami abamu nammwe mubeera bakambwe ennyo awaka, omukyala nga talaba na ngeri gyakutandikamu. Kati omwami omukyala bw'aba azze wooli mu ddiiro n'akulumba ne yeekolaakolamu awo bibiri ebyalagirwa, tonyiiga. Kati maze okukulabula kyaba ayagala, sandabula nyoola ekyuma kubanga gy'aba anonye, okitegeera. Kati n'abaami abamu nabo tulina bbawa lecture kubanga abaami abamu nange beekambuwaza waka awo nabeera nga tebategeerekeka. Mukitegeedde. Kale tugende ku kalala. Akalala akakodyo kosobola okukola omwami n'akukolako n'akuzinirako mu ddiiro awo, oba n'akukolako mu ddiiro n'akukolerako mu ddiiro. Osobola okujja ng'omuleetedde ng'amuleetedde amazzi g'okunywa, weesibyeko akaleesu bulungi bw'oti, obeera oba ng'atuuka waali ogenda omuwa caayi oba ekyo akaleesu ne kagweri, okitegeera. Okasiba tokanywezezza, okasibira mu bwoti nga tekanywedde, n'oyingirawo didididi pa ne kagwa. Kati waba akutama waati okukalonda, abakyala mulina oyiga okutega obumaso. Waba akutamayo waati okukalonda gwe okola bukozi bw'oti wano eno n'omubaka
okitegeera ate waba ne giri emirimu egyange gyenjagala egyalagirwa giri gye nabagamba giri nze egyo gyenfiirako waba n'egyo ng'omutandikira omuyisaako akanywegero temutandika ne mugenderawo mu maaso. Nabagambye ekirala omwami osobola omufulashingako katono awo ne ku bbeere, osobola okwambala akantu ko nga kaki ka sirivuleesi, ebbeere liringizaako n'ojjaawo n'otulako awali omwami nga wemunyumyanyumyako awo nga wemwekukuutirizaako womulaga ku bbeere awo mpolampola weliringizaako. Okitegeera nabagambye weliringizaako nga wefuulaawo nga kiki omwami aba amazuulira aba alaba abaami balaba munnange naye lwakuba bagira ne beebuzaabuza oba kiki. Nabagambye abaami abakyala bawaka mufube okubafaako, mubasuulirira nnyo n'obeera awo wakambuwala totegeerekeka. Kati omukyala wo owawaka woba tomuzinya ani gweyagala amukuzinire? Ani? Ate waanaagenda n'ayenda nti ate mukyala ayenze. Kati n'olwekyo baami bataata baddadi bamwami mwenna mufube okufa ku bakyala abo mubafeeko, kubanga bo baba engeri gye babeera n'abaana nga bakuzeekuze babeera n'ensonyi oluusi nga batya. Kati mubafeeko mubabudeebude, mubakole buli kimu basobole okubeera nga tebawankawanka, mubawe obudde abakyala bammwe abo. Mukiteekedde ekirala kye twagambye oba oyagala omwami akusinyika omuzinga biri ebyalagirwa olina okumulaga ku thambi. Yambala akagoyeko nga kampi nnyo bwe kati yingirawo omwami omukube fulaaki, mukube ekitaala ky'ekikyambi. Nabagambye ekisambi oba ogenda okumiitinga omwami okiyisaako oyiro. Ekisambi mukiyisengako okukka oyiro. Okitegedde ofuna oba ka vaseline, funa ka vaseline obeerenga nako. Ekisambi okiyisaako okwo bulungi n'oyonkojja n'otuula. Omwami n'omuflashinga essambi naye neyeejavaana n'agamba nti bulijjo n'omukyala naye papapa tuli kuki. Ekitegedde mpozzi n'akasembayo obeera ng'oyagala omwami akuzinireko mu ddiiro, osobola omusitamiramuko anti muba babiri, si kyekyo muba babiri mu nju, abaana bagenze kuzannya oba bagendawo omula kyonna kyekiri, omwami omusitamirako okwo awukatole n'omufurashingako okitegeera neweefuula nti togenderedde. Mpozi n'ekirala kyenja okukubiriza abaami oba abawasa abagenda okuwasa ennaku zino, mufube nnyo okuzimba ennyumba ng'oteekamu ku ddiiro bbiri, ery'abaana n'eryammwe abakulu, oba kye tuyita eddiiro lya taata. Oba si kyekyo mu kisenge kyammwe muteekengayo, kati nga bano abapangisa nga mulina ekisenge muteekengayo okwo entebe sofa emu eyo mu kisenge ebeereyo okwo we musobola okutuulako ne mukyalawo ne munyumyako ne mwekolamu nga temwekoledde ku buliri. Oba okitegeera ne munyumya nako ne mutuulakawo, naye si buli omufubutuka eri nti mulina yingira buliri, musobola otuulakawo ne musooka ne munyumyako ku biki ebibaddewo mu nsi biki. Kireetera mmwe mwembi okukola ki? Okufuna obwagazi eri omuntu eri munno. Mu kifo ky'okuva eri buvi mu buliri era twamanyira tulina entebe eyo musobola ogiteekayo eyo muntu. Kati mmwe abatasobodde kwekolerako eno mu ntebe mu ddiiro mwennyini, musobola okwekolerako mu ntebe eri mu kisenge. Nimubeera nga mukyusakyusaako ebintu bino eno ebyokwezina byetaagamu okukyusakyusaako ne mutabeeraawo wamu. Kyova olaba n'abakyala emigongo gibaluma anti wamanyira kugalamirawo oti oba okitegeera n'ensingo yalemerayo, enviiri zonna ne ziguba. Ate omukyala buli woba ogenda okwebaka n'omwami oba okwezina wantu wonna, fubanga nnyo okukisiba ku nviiri, enviiri zisibeeko zireme kubeera awo openi, ng'eno si kirungi kubanga abamu musiba buwiivu ne bulwako nga buwunya bubi. So kiba kirungi n'okabikkako okwo ne mulyoka mukola ki? Mutambuza emikolo.
ekitegedde bannanga abaami mutuzinireko mu ddiiro mu ntebe muneeno omukyala akulageko ku ze bayita ku sitayiro endala oba obukodyo obulala obwo obutali bweri mu kisenge kubanga omukyala tagenda kusitama mu kisenge ayagala okumuzinako ng'asitame oba okuzinako gwe oba anaakutaamirizaako mama mu kisenge agenda kutaamirizaawa ekitanda mwagula kisimanyi kinene nnyo kiriko empagi zikoma eri oba okitegeera mama mukyesuubasuuba asitamye ne kigwamu okitegedde nolwekyo akalanga eri abaami baddadi mwenna mufube okulaba nga mutuzinirako mu ddiiro temutukaluubiriza bulamu omukyala waabanga omukyala wo musandawule buli ssaawa kubanga gwe wuwe talina mulala gwe togamba mbu ate omukazi abadde ki buli ssaawa no gwe wuwe ate naawe omukyala omwami wo mulage nti oyagala naye ate mubeeraawo ne mwebuzaabuza ate tobyagala ate webakukwatako ate ne weesamba eri nti ate ndeka nze no omwami wakukwatako sembera busembezi kkiriza kuba wuwo ye mwami we era yalina okubikola teri mulala agenda kubikola wakitegera kati nno mbasiibudde mulayikinge musubscribinge temwerabira tujja kudda ne puroguramu endala sijja gibabuulira ate yetukwatako ffenna abakyala n'abaami temuwakana baayi mmwe subscribe like keep watching I do appreciate a lot thank you mbasiibudde oba nange mbafrashingeko